kano Dr. Kiiza Besigye agwendese tuli Makerere Kavule n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kusabira eggwanga. Leero luno nno ebigambo bikaawu era sigenda kulwayo, njagala mbibawe bya Dr. Kiiza Besigye kuba yatudde ensonga bulijjo Munnayuganda gy'obadde olinda aveemu biibino. Thank you very much, President Kyagulanyi. Dr. Yakiriza. My colleagues, the leaders who are gathered here, all of you, ladies and gentlemen, our God is good. And all the time, that's his nature. Give a loud clap. Twaze kwebaza Katonda n'okumusaba. Twaze kola ki? Kwebaza Katonda n'okumusaba. Balesagala basaba dda. Era twagala tumusaba olwaleero atuwulire. Era twanukule. Kubanga ebigambo by'ebirala tubyogedde ne biggwaayo. We have talked enough. Mu bintu ebirala ekisigadde kukola. Kola ki? Kola. So, I am very, very grateful to the National Unity Platform and you, President Robert Kyagulanyi, for hosting us today, this momentous occasion when we jointly pray for all these victims of gross human rights violations, and when we pray for our country. Thank you for hosting us today. Era mwebale n'okuteekerawo amaka gano twandisabiddewa. Ne gye tusabira tewakyakola ki? Tewakyaliwo. Ebisaawe byonna baabitunda. N'ebisigaddewo tosobola kukola ki? Kubibeeramu. Mwebale kutukolera akasaawe. Etujja ne twogereramu. And I want to thank all the organizers of this function today. It's a very, very fundamental and great function to seek the Almighty. Thank you for all the organization that you have done. And I want to thank those who have prayed or led the prayers. We have all prayed. But those who have led our prayers today, katubakubireko mu ngalo, abatukulembedde tusaba kwa leero. Ngalo ezo twetaaga era tulina okuzibakubira, kubanga nga bwe muwulidde abakulembera eddiini zaffe be twasaba bajje batusabire tebakoze eki? Tebalabise. Njagala olwaleero okwongerako nti nabo tubasabira. Twesabidde ate nabo tukola ki? Tubasabire basobole okutegeera obuvunaanyizibwa obubaliko. Kubanga, as we all know, the faith that we all profess in our different religions talks about the equality of humanity, of all human beings.
eddiini zetusaba zonna ekimu ekizirimu ekisooka nti fena tukola ki twenkanankana buli omu yenkana ne munne mu maaso ga Katonda fena tukola ki twenkanankana naye abali wansi n'abali obubi bebeetaaga n'okusinga nnyo obukulembeze bw'abo abatukulembera mu ddiini. You don't pray for the saved. You can tosobola kusabira sisobola kusabira nga asooka nensabira Pastor Bwanika ate nga n'ebyokusaba yakola ki yabinsinza gwe nsooka okusabira yoyo atakola ki atayina kyamanyi. So it's sad that we are here praying for ourselves, praying for the victims, when those whose responsibility it is to pray for us have not answered our request to come and pray for us. Of course, the senior leaders may be busy indeed, but in the whole hierarchy of religious leaders, no mubulizi, the lowest, the catechist, onakube ngoma. Na yo n'olema okumuweereza ajja akole ki? Ajja twegatteko tusabire wamu. So it's really sad. I don't know what happened, but I consider that it is something that we all need to be concerned about. Human rights abuses actually is the reason we are all together and here. Not just abuses, but even seeking rights. We are together to seek our rights fundamentally. Tuli fenna kulwanirira eddembe lyaffe n'obuyinza bwaffe, si kyekyo? Tewali kirala ekitugatta kulwanirira ddembe n'obuyinza bwaffe. Kubanga tuwangaalira mu ggwanga lye tutalinamu buyinza n'eddembe eryo, lye tutalinamu bwenkanya, lye ggwanga mwe tuwangaalira. Nabagamba bwe nali wano juzi nti mwaka gwe tugendamu gujja kuba mwaka gwa 62 kuva lwe twafuna independence, nga n'okutuusa leero teri mukulembeze n'omu gwe twali tukoze eki twerondedde ne tuteekawo. Tewali mukulembeze n'omu gwe twali tukoze eki tuggyeewo. Ekitegeeza obuyinza okuteekawo omukulembeze tetukola ki tetubulina. Njagala tukitegeeraganeko. Obuyinza obuteekako mukulembeze tetukola ki oba tetunabeera nabwo. Myaka 60 myaka 62 tetulina buyinza obw'okwerondera mukulembeze oba kumuggyako. Ekitegeeza nti akalulu tetukola ki tetukayina kyogere. Akalulu tokola ki tokayina. Singa twalinako emyaka 62 twalibadde tukakozeseza. Kalulu tetukola ki tetukayina. N'olwekyo tulwana tusobole kufuna ki akalulu ke tukozesa kufuna bye twagala, kusalawo kye twagala mu ggwanga. That is why we are struggling as a country. So the right to choose, we don't have it. Later on, the right to life, the right to freedom of expression, the right of eddembe lyonna erituweebwa ssemateeka tetulina.
lyetulwanirira. Kati eddembe njagala tutegeeragane oba ffenna tulwanirira ddembe lyaffe. Eddembe lya buli muntu yenna, si lya kibiina. Simanyi tutegeeragane. Tulina ebitwawulamu mu bibiina, naye eddembe lye litugata ffenna mu bibiina. Simanyi ntegeerekese. There are many things on which we don't agree as parties, but all of us desire, work for or fight for our rights and our freedoms. Fenna obuvunanyizibwa bwe tuyina. Era kye kitugasse wano. Rights are not partisan. Si kya kutwawulamu mu bibiina. Yensonga lwaki bannaddiini bonna kibakakatako kulwanirira eddembe lya buli omu. Kubanga eddembe si bya bufuzi nti bya bufuzi bya kibiina, ddembe lya buli omu. One Archbishop bamutta. An Archbishop was killed here. He was not a politician. So anybody can face what these people who are here face. Buli omu asobola kubeera mu mbeera bwetyo. Ekitegeeza ffenna kitukakatako awamu. Si kya kibiina nga bannange bwe boogedde, wabula buli muntu yenna ayitibwa omuntu kimukakatako kulwanirira ddembe ly'obuntu. Bobanga, if you are a human being, you have a reason to fight for your right. Ate when rights are taken away, consequences are what we are experiencing. Eddembe bwe lituvaako, ebiddirira bye bino bye tutunuulidde leero. Kubanga tetulina buyinza obusalawo, tetulina buyinza obubigaana, tetulina buyinza obubikyusa. Kati ekiddirira abalina obuyinza obwo okukola kye bakola kye baagala. Bakoze kye baagala myaka 62. Ebivuddemu buli omu abiraba. We are now living in a country which is a typical apartheid country. Uganda is under a system of apartheid. Ngeyali South Africa. South Africa, abazungu be balina obuyinza abaddugavu nga tebakola ki? Nga tebalina. Ku nkomerero abaddugavu bonna babakungaanya ne babeerako be babakuumira ze bayitanga Bantustans. Ne babakolera ebifo mwe balina okuwangaalira. Nga tebalina ddembe lyagenda mu bifo ebirala. Apartheid nakati wano yetutambuza leero. Nga waliwo amasomero g'abaddugavu n'agaki n'ag'abazungu. Waliwo amalwaliro ag'abaddugavu n'agaki n'ag'abazungu. Nga abazungu ne baba nga talina mulimu bamuwa ssente ezimulabirira asigale nga ali bulungi. Ng'ekiri wano olwaleero, that's exactly what is in Uganda today. Museveni superintends over a policy of apartheid. Abaddugavu mu South Africa balwana myaka mingi okumenyawo apartheid, buli omu asobole kuba n'eddembe lya kugenda buli wamu, lya kufuna buli kimu naye nga abalala bwe bakyagala. Tukuze big fight. So basebo ne banyabo njagala nkutegeeze okweddiza eddembe, to regain your freedom, to regain your rights will not happen easily that somebody gives you. Tulina okulwana ng'Abafrika aba South Africa bwe bakola ki? Bwe balwana kumenyawo enkola ey'obusosoze. Enkola ey'obusosoze eri wano tulina okugirwanyisa butereevu.
tojja kugikubako akalulu egende. Simanyi tutegeeragana. Enkola ey'obusosoze tulina kugirwanyisa. Kansuubire nga bannange bwe mpulidde boogera nga tusinziira wano mu ssaala eya leero twongeremu ki teekemu giya tulwane kulaba nti eddembe eryo likola ki lituddira. Bwe tutalwane teri funa mirembe. Era nga bannange bwe bagambye tetujja kulwana ne tukwata mundu. Dr. Bendi Bwanika essaala nagiwulidde nange ekitundu ky'essaala ekyo kiwasabye siri mujjuvu mukyo nti wabeewo abalala batuwamba abali mu magye nti batutaase era bakole ki bawambe. Kubanga bwe bawamba obuyinza buva kwawambye ne bugenda kwakola ki ku mulala akoze ki awambye. Tetujja kufuna emirembeera. Yensonga lwaki ne bwe twalwana ne tuwangula ne tuva mu nsiko ne tuwangula amagye agaali gatta abantu era twatuuka ekizibu ne kisigala nga kikola ki nga kigenda mu maaso. Kubanga twawangula bawambye naffe mu kuwamba. Olwaleero twagala tuwangule abawambye mu kununula kwennyini. Era nga kisobokera ddala ab'amagye ku luno be balina okutwegattako nga tugenda. Be balina okukola ki? Ate nze njagala mbakakase kubanga era nze ndi munnamagye n'abalala banaffe bannamagye twogera nabo bali bubi n'okutusinga. Waliwo neyakyogeddeko wano ne poliisi eri bubi kukola ki kutusinga. N'abalala bali bubi. So nabwera balinze tubalage ekkubo nabo bakole ki batwegatteko. Tuleme kuba tunuulira ng'abaana atukulembera mu lutabaalo luno. Ffe tulina okubakola ki okubakulembera. So bassebo ne bannyabo kansuubire nti nga tugenda mu nnaku zino enkulu tujja kuzigendamu era twongere okusaba. Kubanga buli lutabaalo lwonna lwetaaga maanyi gaani? Amaanyi ga Mukama. Naye nti bwe tunaamala okusaba ne tumala kuwummula ne tusituke mwaka nga gutandika nabasoomooza luli nti abaffe bajjajjaffe kyabatwalira myaka 62 okugoba abazungu. It took 62 years for our ancestors to free Uganda from British rule. They did not have telephones, they were not educated, but it took them 20 years, 62 years. Naye kati ffe abasomye abalina amasimu abawuliziganya abalina social media tuli ku Facebook wa guno omwaka ogusigaddeyo gwe gwa 64 bajjajjaffe era batuwangule nga bo bawangulira mu 62 nga tukyali wano. Situka tutambule. Situka tukole ki? Tutambule. Era nze olwaleero mbadde ngamba bannaffe bano, I've been telling my friends I'm now approaching 68 years. Our Bible, those of us who believe in the Bible, says our years are 70. Bible yagamba nti emyaka gyaffe giri 7.
bwe tuba n'amaanyi ewera 8 sobola okuweza 8 okweyongera mu kuyita mu 8 mutawaana kubeerako era mwami Museveni yeerimba okuggyako age limit kubanga waliwo etavaawo waggulu. So kati nze nsigazizaayo emyaka emeka munyambe nve wano nga tuli mu ggwanga Chambers nga mensindikideko ya time na esikalabye eryeyagaza ntalo ze tulwanye zonna tuve wano nga zikoze ki nga ziwedde bana ngenze ngenda beera kugamba weereza mpaka omukago mwebalire ddala njagala Christmas yonna ngenda baweereza mpaka omwaka gwange ogusemba ekyo nakyeya mabannange Christmas muwominge nga bwe musaba omukama abampeero. Thank you so much mwana babeerako ku Sama Uganda Media eno page bagita kano Dr. Kiiza Besigye abyebigambo bye tuwominge Christmas eno nga 8 January 2024 tugenda mu nsi ensuubize kwekalakaasa fuweeke sinzigu kuli okugenda okumenya n'emiti gwegamba muno agambe muno atanaba kukitegeera mwenna abasama abazze Uganda mutuyambe temuddayo nga tunajjako General Museveni nga 8 mu lulinde twewaddemu ennaku 7 ku 10 awo bracket eyo Museveni alina okuba nga avudde mu ntebe tuddize eggwanga lyaffe obuvunaanyizibwa bwaffe tukwase president w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwotuuke tuwoomerwe ensi eno tuvimbe tweyagale wamma ggwe olyoke olabe essanyu epitirivu erinajjula ggwe nga tulinga lyamu ekiwagonja. Mbaagala nnyo omukama abankuumire bataayi mweraba.